abali munda omanyi buli wolaba omuntu ngazze ku gate yo waberawo ekimulezi ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya. Enjala yakutira Bobby Kyagulanyi mu nnyumba balamu be bagaaniddwa nate era okuba nga bamulaba. Famire ya Bobi Wine beebo oyo mukulu we ayitibwa Irene Kayemba, omwami ayitibwa Banjoman Mick Wine n'abalala olwaleero beesitudde ne bagenda emagere wabula poliisi ebakomezza ku munaabo ne bagamba nti mubireke. Minisita baani bonna bagamba nti Bobi Wine tebalina kye bamwagaza naye we amagye nti ne baganda bwetwogera tebakkirizibwa mulaba ate nga ne mukazi we n'abali munda tebakkirizibwa kufuluma. Nkusaba nno sookulaikinge obubaka buno butambule. Ensi yeetaaga okumanya information bweti presidential candidate baganda be ne mukazi we tebakkirizibwa kuyingira wadde okufuluma. Ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya ne twekwanyakwanya. Embeera si nnungi ku buli muntu ne twekwanyakwanya ne tutuuka wano. So baba batuganye okuyingira tuba tulina ekyokukola. gundi emotoka muzikebedde kakati gundi kale mulinde tubaddire nafuuka mulinde tubaddire. So nze mbeera ndaba nga si kya buntu if omuntu eyeesimbayo presidential candidate asobola okubeera nga adduka bwatyo okitegeera. Just imagine a normal human being. Kino nno kigenda eri mwe abantu be bayita bamwanayinki nti olaba Kyagulanyi. First of all, he was a big celebrity all over the world. He was a presidential candidate nenga ali bwatyo ate kugunire kyannenyamiza era kinnenyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amakage oba mwali oba taliimu. Kati ekitegeeza baateesiga kati essaawa ne balina obuyinza ku makage ne tukubiriza ne bannayuganda mwenna nti ekikyamu kiba kikyamu tekiri abazanya katemba n'olaba balamu ngazze n'ayogera byayogera oli najja n'ayogera byayogera kati osobola gamba nti tomwinaako buzibu lwe bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka okitegedde. Agenza ku malaalo simanyi oba okugenda ku malaalo nagwo musango ne bagenda ewaka wonna ne bazaayazaawo bwe bamulabyewa ne bakebera ku Google bakebera ebifo ki ebyo ebibeerako. Kale nno ebyennaku bisekerwa naye embeera simanyi oba bannange bakyogerako byonna bye tulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali nga tetukkirizibwa na kuyingira. kiki kye bakyakolayo? Ate era they have no right whatsoever to be there. Byonna bye tulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali nga tetukkirizibwa na kuyingira. Abali anti kati omanyi ekibuuzo ekyo nti enjala eyinza okubattira omu tuyinza obutakiruulinga out olw'ensonga ffe tuleese ekirina okuleetebwa tetukkirizibwa kuyingira so tulinda ekinaavaayo. Kyagulanyi n'okuva ewaka is protected by Americans. Okutugwa bannayuganda bonna ono y'endowooza ye bweti bwegamba mbu Bobi Wine ono alina obukuumi bw'atambula nabo. Sooka omuwulirize. Abamu bagamba mbu alina bye yanywedde simanyi naye sooka omuwulirize ggwe kwabangamba mu comment section. Kino kijje ku lubowa tolina wogenda kisanga va kumenya bakasasiro bammwe abakola analysis. Omumerika kati yazannya Omumerika yazannya abakola ebiwandiiko bavudde Bungereza. Lubowa Yes sir. Njagala twogereko jo twayogeddeko ku by'eggwanga Uganda ebigenda mu maaso. Kakati njagala twogereko ku diaspora abantu abanayuganda abali ebweru osuubira balina kye basobola okukola wo mu kukyusa eggwanga lino saawa zino. Kakali bannayuganda kye balina okutegeera abasinga otuwa obuyambi bazungu. Budget ya Uganda yonna ekumpi ebitundutundu ebiweererako ddala kumpi nga 6 biva mu bazungu. Batuwola ssente, batuwa zi grant,
bazungu then betudda ku bannayuganda batukuya ddala ssente abakolera ddala ebweru era mwenga mumaze okulonda ebyammwe biwedde kati tuli ku level international level ki international kati kwe tuli kati omuzannyo gwakyuse mu akalulu kamwe kakoze eki kawedde mu amazzi okola enkola yammwe oba ya demokrasi oba si eddogo kyawedde so bannayuganda abali ebweru bazibu basobola okujja ku government yes bo basobola okwekalakaasa ne bamanyisa abazungu ekigenda mu maaso nze nagamba abantu wano nga baga Kyagulanyi agenda ebweru ne baga Kyagulanyi kimutwala ebweru amaanyi we gali mmwe mukoma kalulu mmwe kumaanyi okukulemba eggwanga mu bannayuganda okukyusa obukulembeze muli ku 20% ekinaana ky'abazungu n'abo abali ebweru ensi zonna eza Africa ekinaana kasamala okulonda ky'abazungu. Are you sure? Yes, ate abazungu bakyabawo obuyambi. So Kyagulanyi awo wali awo yo pressure. Eyo pressure gwebuze Kyagulanyi basi bamukwata. Tebamanyi wawali. Tebamanyi wawali. Lwaki tebamanyi? Yabaddukako n'abo. Bani? Abaali bazze omukwata. No. Kyagulanyi. Amaanyi agola gakozesa gabaddugavu. Manya gabazungu. Those Americans. Wala kusawa ya Kyagulanyi gwe. Sinagirabako. Golozaji batutte ebintu by'amasanyalaze ewuwe. Ebikozesa amasanyalaze. You think they are stupid? Chogamba oyaga kungamba nti Kyagulanyi alina intelligence Kyagulanyi n'okuva ewaka is protected by Americans. Kino kijje ku lubowa. Toyina wogenda kisanga va kumeba bakasasiro bamu abakola analysis. Omumerika kati yazanya. Omumerika yazanya. Abakola ebiwandiiko bafudde Bungereza. Bungereza siwa kola kiwandiiko kubanga no Protestant aliko. Okalekedde. Kati kikwetagisa obwongo n'olowooza ekintu ekyo. Mu Protestant yaliko. Bungereza tesobola kukola kiwandiiko. Ne Amerika esobola kikola nti bwe tuba tukishiftinze. Amerika kyeraliikirira nti General ono yakutte Somalia, yakutte Sudan, yakutte South Sudan, yakutte Central African Republic, yakwataganyiza ebye Congo, yali mu Equatorial Guinea. Kumpi ne Kenya ne Tanzania. Kati Amerika kyetya batugumbuzi. That is the only problem. Nebwe kuba tochi ne yetegereza nti abasirikale bano can they be moved by Kyagulanyi. Kati ebikwetagisa okubango ino obwongo. Kyovula President Museveni ayinza okwogera bwati. Naye ntesigala zigenda mu maaso. Ebweru. Ebyama byawedde mwawedde muli bakasasiro mwawedde. Mwagenze mkuba akalulu ne mwebbire eyo ne biggwa. Toyina kyosobola ku muzungu musobola. Omuzungu education yagirimu. Expatriate sibo nabali muntu bakola bintu bya gold bichi. Bali muzidiru zawe mu. Ali azibawo. Amafuta gago jajjawo yaliyo ehoyima. Bintu bya kumanya bumanya. Ebyobulamu byammwe byonna biri ku America. Nabangereza. So kati abali ebweru basobola okujja ku government singa babanga. Nyo. Singa begatta. Sina kwegatta. Gwa America yekusalirawo. N'omukulembeze gwino okuba naye. Ekikyayambye President Museveni nti Eastern Central ye Big Brother yakyakutte bwati. Yabagatta bana abasigadde. Yagatta kubanga bagezaako Kagame nga tali steady bulungi. So ono akyalina ki? Okay, akyagatta bano. Kati agamaanyi golaba Kyagulanyi gaalina gonna. Ne communications afuna ziva mu America. Vaawo dawano.